Sabo utandikire kuki? Tandikira kubye tulaba. Anita Amongo gakaba gakomba. Tanalaba kumusana okuba mukaga. Twali wano wiki ewedde. Zenenda banga Anita Amongo. Byazakola banne bimukyukidde. Kungu wanjisebo kyosiga kyokungula omukazi oyo yakabya abantu amaziga abadde n'enkola ng'abamuliranye kati ngenda kuwa bwino totya nga yefudde byenjogera bya Mukasa Alifunsi banzi kaseeta bajja omukono okyamira ku midaala gya mbizi amalalo bagatunda wasigala watano ku 10 n'amalalo sima cementing ngenda kwogera mazima ngenda kwogera mazima ne ku Muhozi okulwanyisa enguzi nayo ngenda kwogera mazima buli kimu kye ngenda okukola ngenda kwogera ki mazima ekintu ekisudde leta Bayibuli sagala kuwaiza mwete Bayibuli sagala kuwaiza samala leta Bayibuli njagala mwami bajja kusooka kumuteekako leta Bayibuli nzata basirimbira amalalo gewa Bayibuli ogirina olaba sirimbira amalalo gewa fasobola okulimba leta Bayibuli njikwate ngenda kwogera mazima kwa Anita Amongo oyogera amazima amerere ng'oli ku oath naye kakati sigenda kuwairizaamu wadde n'akamu leta Bayibuli bakurani leta Bayibuli bakurani weeri kungu obudde bugenda kungu n'obudde bugwayo Kurani tugireke engeri eno gyali nijavudde sitegeddeeyo kakati ulira Bayibuli gy'onyooma sebo Bayibuli gye bakwata gye bavudde sebo tukomyewo kakati njagala ogambye ogenda tubulira ngenda kubulira biki amazima muzinda lugugu selfishness okweyagaliza wiikikula futi yogera ng'ovunda eddogo amalala bagayita pride amalala lula urban excitement lulo urban excitement kye kinyonyola atamanyi Luganda lulo kati kiringa kwana mukazi mu kyalo nga wamusange ku kyalo tayambala sapatu n'omuleta n'omulaga amasanyalaze n'ayambala essapatu n'akufuukira ekizibu kakati ebintu nyagala omwana awuliriza nti bwe bali kubuuza what led to the downfall of one of the most powerful woman because I gauge her to Maria Tenoti kubanga engoyi z'abadde ayambala za bbeeyi obulamu bubadde lavish kiva butaba na Katonda mu mutima butamanya waje ovudde kungu you cannot be a leader nga tomanyi bakulembera kye bayitamu etuba kikulimbanga tosobola kuba mukulembeze nga tomanyi bani abambeezaawo nga you don't know your capital. These politicians batuuka mu masanyalaze ne ssente n'amatala beerabira capital waabwe ye muntu wa wansi kati Anita Amongo amalala bwe twatandika puroguramu enagambye nti Katonda kyokola muno kyakola ki omukazi oyo akubya abantu omukazi oyo abadde mukonde nga mu kamera yeraganga omugabi bonna abonna bapita ogwanga bali ku maziga abadde ayina ekisere bakiyita obore nga bwogenda obole n'omusaba kadde ka contract obole ng'akulabanga toyi bino nze mbyogera genda ku parliament ogamba obore nze kungu n'ennyindo yange kwa Katofa goli mulungi kale embanga nze bajjo omugamba obore njagala contract bote basobola ojjukwanga contract zonna bazeegabira nga Uganda bagifudde yaabwe kati lwaki ngambye Lulabani bwe yajja mu gavumenti eno yalowooza nti ye bo nsaasira omukozi wa gavumenti nga toli wa family ya President Museveni ng'olowooza ye mmwe then kati kiba kiraga nti bamuvunaanira bwerere ekyo kitegeeze mpuliriza kankusomese Museveni mwami bajjo awo sijja kkiriziganya kanterezeemu njagala omuntu omujaji ng'okusiza ku neeyisa eno byabadde akola lwaki ndese point ya Lulabani excitement anti amaalo bojja wa President Museveni sigwe Muhoozi bojja wa President Museveni nga gwa Amongo sigwe Natasha otegedde point yange ogitegedde ndi mukunyonyola point ya Lulabani excitement Katonda akuyambe n'akujja ku street nojja nova mu FDC awo nawo nali mu banaku nofuuka manager wa Centenary Bank nojja nobeera ku kakiiko ka parliament nobeera deputy speaker ekisanja kimu nofuuka speaker Lulabani excitement yaki era Katonda akuyambye akuwadde obufuzi gwe nanyini wa budget ya parliament chechi bakikubisa gwe omululu Katonda gwasasula Museveni si yakubya Amongi ne Muhoozi soko sirikanti we Museveni si yakubya Amongi ne Muhoozi Katonda yali mukuba Amongi amumala mu malala
kungu nkuza kutuuka wano sirabako muntu ageraageranya Katonda ku kintu n'ababulungi okuva ku badde Beatles abayimbi abagamba bwe tutumire tulina lisingere kaseka God the Father bo Museveni ye Katonda we Uganda simanyi God the Son ngamba ono agenze wekitubu kiri yakwata akazina nyoga mulete wano obujulizi nkulaga Katonda nga akwetegekedde bannange mu abavubuka mwe nabembuya mu bya bigambo bino n'abantu byagala biwo omuntu abiwulire tosobola geraageranya President Museveni kati nakino kanchokere President Museveni is nothing before God. General Muhoozi is nothing before God. Tosobola the moment we akola akamwake atenga ina witchcraft it's alleged witchcraft is alleged nti God the Father wali yagamba nti Museveni ye Katonda we Uganda tokiwuliranga kecho ababbi bangi abasinza n'amongo y'okubba ne bamanyi principle tebannamusingisa ku musango gwa ati yeyeteddeko obujulizi mpuliriza mpuliriza kansuke mali point ababbi bangi soko kale ababbi bangi soko sike kanjogere ko andi kungo mpuza tonsikiriza kumalayo kansuke mali point yange oli kompakanyi kansuke mali point yange mu government mulimu abantu ababbi okusinga amongi anti kati kitegeeza ogamba nti amongi mubbi amongi tewali yamusingisiza musango gwa bubbi lindako mu mawulire kosanya ekigambo kya alleged kigambibwa abantu bangi abateebereza okuba ababbi kati ye gundi mwogereko ng'omubbi kale mpuliriza gundi ono anti totekayo obulango kuba ndi mu kusomesa this is a sensitive topic mwami bajjo ono omukyala gwe baasibye minisita eri Karamu oyo ye osobola omuyita omubbi kubanga kooti yamusingisa omusango nti mubbi kati bano gamba kigambibwa bateeberezebwa kitegedde abantu abalina allegation z'obubbi bangi ababba ne sente okusinga amongi naye tebanyombanga Katonda excitement yanita amongi yalowooza nti President Museveni kamusemberedde nti agenda kumwagala okusinga Muhoozi Dataso kubanga omukazi oyo omu kubasinza okusavinga NRM naye abadde asavinga NRM akato kawulire kungu kubika bikolobero bye kyekiba kikweguza ku President Museveni n'omukolera ebintu byonna n'omuyirawo omubiri ng'amongi ng'oli rightful mu government ya Museveni mulimu abantu abakola ebituufu nga tebetaka na kwegula wa Museveni n'otegula wa President Museveni byonna bikwogerera bw'olabanga omuntu kakati kankuyigiriza nakalo n'abo abali okumpi ne General Muhoozi bonna babbi bolabanga omuntu mu supreme leader kati amongi yafuna kankuyigiriza teke y'abafere teke y'omufere abanoonya protection bosanga omuntu yewanyiza mu President Museveni gwe taata gwe Katonda abakweka byanyaze nabana basuuta General Muhoozi mu supreme leader simanyi waligwa wendigwa bagala kuba protecting lwabikolero byabba kati Pierre yomanya ababbi abalimu bagala kuma munyago gwabo munyago bakuma munyago mu government ya President Museveni temuli muntu mbuwe kati yenguzi siyeru ma President Museveni kati kankusomesa amonge bintu byamutabukidde ekyamutabusiza lulaba ne excitement kumanyira Katonda na kulowooza nti wamaanyi amanyi nnyo Museveni okumusinga na kugamba week ewedde nti Museveni never outshine him never outshine your boss amongi yafuna 48 rules of amongi yafuna ekizibu nafuna omusajja atalina common sense nze nkyogera anti mwami bajje nede kiri katongano okwo katongano ekyo tukijiwo talina common timago kutaina kijewo kale nkijewo neba ne program ndi kuyabo tonsikiza kumala yo point ati mbaliza ka defendinga wamutwalako n'omukebera ngata mbuliza lwenje ngamba please ekyo kijewo magoga abakubanga musajja anti kimenyewo kale kimenyewo magoga abakubanga musajja mugezi teyandikiriza mukazi we kola nsubi choka buli amagezi bakuwoga twala mpuliriza mwami bajjo njagala ntubere bantu kansoke Mario point we buli akwa amagezi ogatwala because there are people ngo advising byo advise na bireka ekiko kale kanjogere empra kanzijo obusungu ekiko bya Amongi he was surrounded by hypocrites ngaloza mikwano je ne jimuzibaka abantu abali abomukwano nafumbirwa omusajja businessman bagamba birds of the same feather flock together kungu bobanga dali mu level ya Anita Amongi chechi kwerazaala zanga gwe na nyine buyinza nga gwe namba 3 wegwanga oyo mukazi yandibadde atambulya mu mberaji yavamo ya street teyandiraze bya bugaggabye teyandiraze bikoye bya bei kubanga soko manye society y'abantu kibolimu kungu banna Uganda ennaku ebaluma obwavu obubaluma ennaku ebayonda no yambala ekiteteyi kimu kyabukadde 5 abantu gabe yaguza okumanya Katonda yakubye omukazi ono
Mukiseera nga Mau akuli Mau yajjanga omwavu kankuyigiriza politics akuba kati njogera Mau ekibadde kiwanguza Mau Amongi emitima gy'abantu Mau abadde afaanana abalonzi. Mau is not extravagant. Mau abadde avuganya Amongi. Mau yajjanga masiikini. Ompulya bulungi. Nga oli wakati mu muliro nojjayo Rolls Royce kubanga itukoze spark naye nga baali bamwetegekera dda. Really? Baali bamubega dda. Kati bafunye bufunyi manduso. And a spark. It's a spark manduso. Museveni yafunye wa mukwatira. Kubanga nange naye amaanyi ekisooka Amongi abadde afunye sente nyingi ng'asobola n'okuwamba gavumenti. Nakano kankagambe nzikiriza President Museveni nguzisiye muluma. Professor Bajo yakyogera. President Museveni ekimuluma kubanga tubamulabawo nga otuka kati Amongi abadde atuka ku mukolo nga abaka bamuwa ekitibwa okusinga president. Kubanga yabawo Mukasa Alifunsi yabyogera. Banzi kaseta Bajo mukono. Anita Amongi abadde akoze amaanyi. Mpuliriza nga amachachi gonna gayita. Komikolo. Bwabadde mu campaign ze NRM nga yasala wani anagira kugamba Museveni kino tokyogera kino kyogere. Chokaka nkubule behind the scene of Anita Amongi. She was very evil. Nga nebo banga gwe mukwano gwe kongo tasobola kuwayo kaddiru. Anita Amongi babadde akola nabo ddiru yababba waliwo omusajja bamuyita Kasolo. Honorable wa Busoga Kasolo mumanya Kasolo wa Eastern. Bakola ddiru namunyagako sente zonna. Kasolo ya chingamba mpuliriza anti katigamba alleged ya chingamba kati ekimukubye ne mudiru babadadiringa nabo nga nabababira she was a total mafia kiteberezebwa azibyenjukira anti mbi maji kongula kisigambye gwe bitwale mu koti kaka njabitwala wakambitwale mbadde ngamba nga nebo okola naye diru kama kigambibwa kale manyize ndi kubunkenke bwa radio bannange bana abikola ku TikTok anti mpuliriza kigambibwa nga nebo odiringa naye nga yakwata sente za parliament nazegabira tuyina radio muno ez'amaanyi zi radio 4 tuyina zi UBC na radio zi CBS nga taziwa mulango yakwata ka radio ke nakagabira budget ya parliament yonna oyo kuli sobole omulimu gwe gubadde gwa kufera it's alleged omulimu gwe gubadde gwa kola ki nga tamanyi musenzi kakati katonda laki yanafuiza Anita Amongo kumuka kanya biwawato kumulaga nti nsobola okusula olunaku olumu kakati kyekiragenda ku bakozi ba gavumenti nti temuli agenda kusinga Anita Amongi Mandala na kufuna sente nti katonda akukakanya mu wanu second Amongi ne bamuwa vice president asigala aswadde Museveni yahitinze golo ye kubanga bana Uganda berabidde ekintu kimu tuli mu transition okimanyi okiwakanyera mukubera mu transition bayina okusaddaaka y'abantu ndabi motoka kongo kamaleo point zibadezetse motoka abantu kabajjude bwe boda bagenda bakubendulu yoyo okubera mu kisera kya transition bayina okusaddaaka kati nze nkuwabwino bayina okusaddaaka yoki omuntu era abantu bangi bagenda okuteeka ku jirikiti kubanga General Muhoozi ebyaddala yakyawa taata we byakola olumu ebimu okuttira ababbi kuliiso President Museveni asanya gebaita politics of compromise mukasa mufunamu ki mu Buganda aina following bwe namu mu minister katatono omwana kankuyigize General Muhoozi balolo modo we bali babiri Paulo Kagame ne Kyagulanyi nakyo kankunyonyere Kyagulanyi lolo modo wa General Muhoozi ze lolo modo Kyagulanyi ze lolo modo Muhoozi kati kankusomesa wano wetaga bwongo togezana ogenda mu bwango nti General Muhoozi bwajja n'akwata Amongi kula corruption Kyagulanyi yabadde ayogerako ntegera bulungi kungu nti akutta Kyagulanyi n'amoozaamu biki ebyagaza Kyagulanyi abantu nti Kyagulanyi ayogera ku nguzi Kyagulanyi ayogera ku bubbi Kyagulanyi ayogera ku bunafuusi kale kanteekawo Bajjo waffe natwogera ebintu byebimu ne Kyagulanyi ompulira nti Bajjo ayogera ku kino n'amanyawo bw'okwata mu bbwa lya Kyagulanyi abantu babweramu emitima kamba kwatiro big fish na apply nga kibaita Kagame lizimu Kagame ewe Rwanda tali anguzi Kagame ewe Rwanda is a real dictator kati Muhoozi alimu abantu aba yategera politics wa feno wokoga na ku social media na apply nga politics wa Kagame wa implementation ate President Museveni talina politics oyo politics wa President Museveni amanyi nti enguzi ye mwangazize emyaka 4 ono mwana akoze tamanyi naku tamanyi byakubba kati atawe yakuza amanyi ebyekiyaye kubanga obulamu bwa Museveni bwe yakula Muhoozi si bwakuliddemu ontegeera ti Museveni yakula abona Museveni yakula asabiriza Museveni bali basajja baavu naye atona akuza buli kimu kikola ki kakato naga nakoppa
mu yunsi yonna General Muhoozi ayagala omuntu omukagame kati ayinza kuba ayagala Kagame okusinga kitaawe yerolo modowe kakati Kagame talina compromise ba minisita b'e Rwanda baali babbi n'abagamba mutunde motoka muvuge SVTs kakati n'agamba kiki ekisobola okuntunda mu bannayuganda bakoye enguzi kubanga Congo between me and you bannayuganda ennaku ebaluma buli lwokwata ku ssente yabwe omwana n'afa nga gwe Amongo ina birozi Royce mu bisala by'obwavu Munnayuganda bayagala kufumita kiso Muhoozi n'agamba wo kati kankwate ku big fishes yali agana kuba sibalulira Museveni n'agaana nga tena malakalulu ekizibu kya Uganda muyina president a political president ye wa byabufuzi ontegedde bunu kyenkugamba kati ono omwana yasoma history wa ANC ekibiina kya South Africa same different face same party mu Mandela Oliver Tambo ne Sisulu Walter Sisulu sibatandika ANC ne bakizimba bajjanga Mandela afugako 5 oba 15 Oliver n'akwatamu Walter n'akwatamu Thabo kinajja Jacob Zuma najja Katamba Mafusa yakola ki ekibiina kifuza South Africa emyaka gyonna ne bakyusa face kubanga buli mufuzi ajja n'enkola ye because change is fundamental Munnayuganda yagala kola kibayita change tafaye babbajo yakikuttemu kastafu na ku test ya bajje endala ne bakopa history wa Nyerere chama cha mapinduzi Tanzania ti chama cha mapinduzi efuze Tanzania emyaka gyonna nga same party different faces kati Muhoozi yabisoma era buli muntu abaga nti Muhoozi tategera gwa tategera najja n'agamba nyingidde ntya mu bano kanekoze ebyekisiru katwitinga ebyekisiru nenga mutwego amanyi wajja akola ki agenda neka kati obuzibu bwalina taata we tajja kumukkiriza kubanga taata w'enguzi ye mukuumye mu ntebe nagala mazima kangoogere era kati saawa zino bali mu kuteesa ne Anita Amongi kumuwa ekifo kya baminisita nga taata we yatugambye nti Museveni talina moral authority erwanyisa nguzi kubanga NRM yafomingibwa nguzi kisanja no corruption kungu ati ngubulya ebigambo bye nga bwe yabyogedde nze Mukasa Alifunsi President Museveni bw'oba mpulira talina moral authority erwanyisa nguzi mpuliriza singa enguzi si yekoze President Museveni singa yavadda mu ntebe kati n'omwana lwaki akwata abali b'enguzi tamanyi nnyo politics nga kitaawe owa compromise olaba engeri gye bakuttemu Nammere okwata otya Nammere nga omulambe gwa Amini Nammere NRM mubulayizawo olw'okuba mbu ayogedde buguzi n'omukono tamanyi politics kati Museveni tasobola bikkiriza ate ebyo Museveni abala Masaka siinaayo MP n'akalulu ka Nammere nkajja mu mannyo ga mpisi lwaki mukwatanga abobote kubanga Museveni yabonaabona ekyaleeta Museveni kujjawo bikolwa byakuwamba abantu ba state research ate ono yita bimanyi kungu do I make a point do I make a point kakati omwana ataliddeko taata we publicity nalo totalula lujja omwana shayinizo shine his father taata waina abanene babbe omanya abantu ababbe so General Muhoozi kimukoledde nnyo kino kati General Muhoozi waliwo ate abatandisa omulaba mu essuubi vakunza amuvuganya naye kati waliwo abatandisa omulaba mu essuubi nti ono ate asobola okulwanyisa enguzi n'ababadde ku opposition kakati ne kubanga General Museveni yayagala politics okusinga ensi ye era ekizibu kya Uganda President Museveni asooka addako ebbali eggwanga lisolote kwata Anita Amongi okwata ababbi ngenda kulubira ekiri mu Minister ya Energy ngenda kulubira ddirwa banankabirwa ze bakola mpe ennaku 3 nkyakunganya bujulizi nja kujja nkuwe nkusunsulira olabe ekiri mu energy lwaki bagoba abantu ba UDCL bonna nkuwe bwino na eggwanga lijja kumpa ekirabo ezo zona ddiru President Museveni azimanyi tasobola kuzirwanyisa because amanyi President Museveni amanyi enguzi ye yakola NRM and corruption and brothers kyobala no PLU yabavubuka abatamanyi politics bo bakola genda okwata olinga bakwata basi ba politician baba implementation ya President Museveni si implementation ya General Muhoozi kati kankubulira kino NRM banyivu nnyo ku General Muhoozi ne bafuna chance mu obutwa bamutta abalinyidde mugati batya omwana asibye bajje no maje bajje no birungi bonna bali wali machindi babasiba maje tekyali bubbi ngate mu government kati kwata ku banene ba kati Museveni asulati yebase kubanga Mongo yomu ku banene ba NRM kati Museveni asulati yebase kubanga yenguzi ya muforming ate yatugenti agenda na ku expanding okunyeza genda olabo amaje banyisobola okuli yenguzi ati Uganda yetago mukulembeze ngambini nga tomanyi politics mu maje genda okolayo ddiru n'omune w'amajo banagikola kakati ekizibu kya Uganda nkiddamu ye President Museveni nakino nkiddamu ekizibu kya Uganda twetaaga omukulembeze nga tamanyi politics
ngasobola okusiba bajjo ngasobola okusiba kungu twagala mukulembeze aina politics bwatyo kungu kubanga ekizibu kya Uganda ono yefuula father of the nation yefuula ine ekisa kati badde okimanyi ali mukuwa mongi kifo kirala sikimanyi yezentese kanyezi yamusindikidde timu okuva mu state house ekyo sikimanyi basse mulalo y'abaana abadde bagenda okukola effujjo kwata abantu ali mu kumuwa kifo sikimanyike kalemongoza ayinza okugenda eruzira jensubi oli wa politics abasajja bali mu kunoonyereza tabasobola kunoonyereza mbuuza nti lwaki leero bayodde kati kankuyigiriza Rolls Royce n'emmotoka endala baziyodde okuva ekigo power struggle ne bazitwala enaggulu omuntu mpuliriza omuntu walwa mu ntebe abulwa ideas kyekibonyabonya anite saddaaka Anita not Anita. Ekimbonya saddaaka. Oba kwaga waliwo agati alayika ina presidential ambitions. Kankugambe ekigambo kimu. Bwe mwagala Uganda etire musabe president Museveni adde bali. Tuleto mukulembeze ne wana abagwe kungu. Sisi mujja kuterera. Mukatana mugulu Uganda nyangu nyo yakutereza nga Museveni ali bali. Agete twagala munabi abufuzi. Ati kubanga is a senior politician. Ne amongo ne bamuyisa bwe batyo nga balinga abayisa kakani nzo omuntu yenna awuliriza amongi nze sobola kuwuliriza amongi kubanga abonyabonyeza abantu labayo amakane bagasalako ag'ekigo nze amongi mukwano gwange okusinga saka kigambe na kino seko zirike simanyi bw'okuba mukwano gwa amongi nze omuntu yenna nalabe opposition wana waliwo opposition abadde bali mu mikono gya amongi bajja ku radio ne babuzaabuza bayo diversion bavudde ku nsonga ennene kubanga babadde balya naye amongi amanyi politics of compromise alinga Museveni mukatuna mugulu kungu genda kufufola mema Google sente za tute mufufa na erecho nacho kungu kakati zingenda zinakoze group kati kankwe bwino nakoze group tugenda kulabisanga bali banguzi kasamba nga muina information ati chofola nkugambye as long as you have facts why not nkugambye ngenda kuletera facts wa Minister of Energy munako 3 ndeta facts nti kungu bana Uganda betayikwatire muko lwanyisa nguzi enguzi tege kungu kubya kungu ngatuvude mbyo kusaaga omanyi abakazi abafudde leero nga bazaala kunga tuvude mbyo kusaaga omanyi trillion za Uganda zibabba olunaku okimanyi Uganda sente zibajibba ne bazibba bungereza egwa 10 trillion kakati wano naasirisirwa kuba kungu ngenda kukola group ya babloga nga tukwata agency kwe tebajja kututa kutumalawo kungu bwe tunaleka eggwanga genda bwedi tugenda kubona abona ngenda kukola group za WhatsApp nga tuga katulumbye kitongole gundi nga kitulumba wino bagikutte mu live yo yange siriko ndako neze tebasobola it is okay musa kyenkugamba tugenda kati bana Uganda be bayina okwerongoseza eggwanga ono Anita Amongi eryanyi eriyo okwata Anita kituwadde sigino nti ne bono bango obba nabo naye bajja kuswaza fe tugenda kukola group ng'eswaza abantu tusubireyo kwata abalango jekamu government yende sobola kulwanyisa nguzi kubanga temwana yabadde akoze tata n'abigaana tata yenguzi ya mu makinga kubanga tata ayina ekizibu nti abali b'enguzi ate bamuli ku lusegere bamanyi nekyazaako basobola n'okumugjawo kati kankuyigiriza na kino kungo kitegeere abali b'enguzi bamanyi okusinga president Museveni beetagamu omuntu atategeera nga bajjo nga ye tojja munyumiza ebyo abali b'enguzi bamanyi bamwetoolola dda kati yataddewo compromise ya Amongi golabye speed gye babaddeko leero yeeriwo kati bali mu kuteesa ate n'ekyokubiri bamuwadde amagezi aweeyo ekifo kubanga bawa president Museveni report nti onayagala ntebe kubanga Amongi abadde afunye ssente nnyingi nga asobola n'okuwamba gavumenti yali amutomeza etteeka yali amugambye bw'ati kukankuwe bwino nti tukolewo etteeka nga parliament yeronda president Amongi mwabadde agenda okuwambira Museveni omu afuke president kubanga abadde alina ssente nnyingi n'obuyinza kakati nakigamba kungu nti yakayisa sovereignty bill Amongi ne yeewaana n'aduulira abaana ne sovereignty bill esoose kubonyaabonya ye mbabazi kwe kukola public order management bill yasooka ye ojjako gundi yate kweri ate gogirabako nze njirabako management bill kulageko ate nga kono sikulabako okwange simanyi toliiko okay maybe ogamamveeko njokenziremu kyangambo kitegeera management sovereignty bill etandikidde kwa Amongi kino ekyokuresigninga kati tugenda kuwangula tutya abasajja bano president Museveni wana compromising enguzi ompulira bulungi fe tukole group yaffe nga bana Uganda nga fe tuli okulabisa buli kitongole ntono yabbe nga tumukuba ko oyagala kola exhibition endala zina exhibition fe tugenda kola group yaffe kubanga kati kungu obwavu obugenda okuluma bana Uganda ate bwe bwavu obukyasinze ku nsi muno
ompulira bulungi nkugamba kakati tulina okutereeza eggwanga lyaffe kale ddamu onzikiriza ompulira bulungi kyenkugamba kungu nti mukatonda mugulu singa twegatta nga bannayuganda ffena bano abasajja tubasobola lwakuba nti bannayuganda baagaana ekintu kya solidarity bannayuganda baagaana ebintu by'okutereeza eggwanga lyabwe kuba kati Anita Amongi atulazeeka kubanga okwata Nanduutu bali banoonya Amongi naye nga tolina b'omukwata nga bali mu kalulu kati waliwo ne bannabbanja bajja ng'akyanoonya akalulu bannabbanja bajja nti ebyokwesimba bivuddeko yakakiddwa nedda yalabe nga kyekimusavinga kubanga amanyi Museveni is a politician Museveni is a compromised politician nti ye kasoma omukolera byayaga bagaye emmotoka yeroma President Museveni bagaye mbu obusente bwa Amongi bwe ndowooza abusabubbi kati gwe lyenguzi iyo gendo besente zo tolingiriza mu ntebe ya boss ona badde alingiza mu ntebe nga yefula mutajagala nenga amagezi ge jala ngate yatuganda agenda kuliza kubanga Amongi abakuyita ku kino kisanja n'afuka speaker Museveni abadde agenze abadde agakulemesa n'omwana nagamba okulayira okwali ekolo yali bane mungoberere n'obo njagala batonjagala ngoberera transition yali olaba okulayira okwali ekolo engeje bakutegeka mbali basiibula taata mwana kujja era kiti mujja mu Bajo University wanasigala wonze kanze nwanirira abanaku bonna babagula obadde okimanyi abantu bonna babagula nze kata tya muhoozi nze kubanga neewaayo omanyi lwaki yanambga taata nkusiibudde bulungi ogenze kati kyange nze ndiwo kotolani mu Uganda ba MP bonna baasirika kendiraba ekyemupi ky'opposition ekyeyogeza mu kirwanyisa Museveni nga kyekyamuwadde legitimacy nja kukuba ekyemupi oluyi nedda kino kyo kikyamu kungu nze njogera ati mwembanga njogera ebyange kansoke njogere pointi yange otege nagamba nja kukuba oluyi nedda ekakola edio sijjaku Pulezidenti Museveni kasabye akutte Bayibo n'alayira nga bigenda mu paaliyamenti ye kale nga bagenda mu paaliyamenti ye n'oli n'alayira na bano ne balayira olubaba bamuwadde legitimacy kati yabbaki dikitator waawa lwaki okwata Bayibuli ye yagikwata ku obote era bagenda kufuna leader w'opposition kendiraba ekibaka kyonna ekisinika mpozi mbanvumye kale omubaka ti mpulira obusungu kati ngenda kujja tonzijako kale nzikakanye tonzijako bajja kumbuza bajigwokyazza nga si owa bulijjo obusungu bunnuma eno gavumenti okugirabisa tolina giwayo kantu konna kagifuula nti erina demokrasi kanjogera empola kiggwerawo ekya Amongi kyenjagala okumanya Amongi yagenze bajja muwayo ka ministry nga Kadaga b'omulaba era babadde mu kabineti Museveni yabagaye Kadaga todda mu kabineti yange naawe Amongi kati ekyamukubiza bwe yavudde eti yagonze bamuguddemu ng'ali mukola lukwekubira ababaka Anita kuteekawo fight naye ajje kuba MP nga bali balina candidate kuba speaker ekyakubiza Amongi Anita nti nzementi we muyita Amongo mpulira bwe yava mu State House nga bamulaga kubanga mu president yamukunganyako obujulizi bonna n'abumulaga n'amugamba ABCDE kati n'avaayo engeri gye badde bamutyamu ngulaga tebadde bamwetegekera ne bategera nti agenda kuteekawo okukola kye bayita resistance ku candidate waabwe nga balina omukuba nani stop naye ate Amongi Anita lwe lutambi ffe bannansi okutandika okulabisa abali b'enguzi twagala buli munnayuganda afune ku national cage twagala buli munnayuganda afune ku mulimu omulungi ontegedde kungu kubanga njagala kugamba ekigambo kimu nti Anita ono yaguddewo okulaga nti newe banamba 3 w'eggwanga okwatibwako bano abasajja singa babadde bagezi bandibadde bakirininga parliament manyi kye bandikoze singa nze mbadde bano nandibadde nkwata Anita nengenda nenkyusa parliament nenkisala mu musaala kubanga badde yeekubisa mu budget yenga ya mirundi 3 naye nga alya yekka ekisudde magogo ne mukazi we kulya bokka na butayamba banaku kino nkidda mu selfish obukodo okulya wekka n'obutayamba bantu ate nga mu kamera beefu ebyo badde bayogamba nti bayamba badde bakola kibayita piara wasoma amawulire kibayita piara okimanyi kulungi ya kifaananyi nga tebakikola mu mutima mulungi ompulira nga tebakikola mu mutima mulungi nti baagala kukola ki nga agabayo akanaga nga bye biliyoni 2 nga agabye miliyoni 3 abadde mukodo nnyo abamuliraanye bonna nga bamukaba lulusu abadde akuba banne wa Museveni ebintu binako byengamba nze mbimanyi kungubuliro ligenda mu maaso g'omuntu ng'olemesa omuntu omulimu naye Katonda ali kulemesa ogugo waliyo ng'abalemesa kakati ate kati go byogera gwe Professor Bajjo kakati bw'onolaba opposition yenna ng'ajja kuno ng'awolerezaamu Anita bulwaki bamubonyaabonya badda diversion baba basasule buli muli wanguzi mu kyawe gwe munnayuganda newe mbanze Bajjo nga ndi muli wanguzi nkyawa
Ne okumwanika ne bayita kamera ne bateka okamera. Kirungi nange bwe ndiba banyanike. Tugatandika kubalabisa. Oyo mukazi sente ze babye abanakazadde begwanga abafudde busoga abafudde gulu bandi badde ezigambi wakale bandi badde baziwadde abanaku ne bazibaddiza. Ontegera bulungi mu network abanga mambo ebula. Okay. Ate ngano bangamba ebula. Bateredde. Ontegedde bulungi ekugamba. Kakati kungu. Yeah. Nga tonadda ku kintu kirala kyonna. Nakwanjogeza busungu. Point nebula. Onsovedde leero. Sikutegedde. Ati busungu bwegeza. Eganyi. Ku Radio 4, Radio 7 ne Radio. Gambo lisa mura tukwatiremu. Ne Radio 8 katono nnyo katujje toyongera ne mwami Andrew Mukasabaji. Leyo. Mwemba jjo nyaga tumalize mfune ku masimu. Tuwele tukole program ya fiva ku masimu. Ate budde buweddeyo. Oyina dakika 3 okufundikira. Kati buli mukozi wa government kano kalowoozo kajja wo. Tugenda kwekwatirako nga banna Uganda. Naye tunasanga osaba mukazi kabuzi kumuwa mulimu. Kunguntunulira nga nsomesa pako imanyi yagala nnyo TikTok. Paku TikTok tuli ku bintu wana. Amatu gawulira. Mpuliriza bulungi enkugamba. Ne bono obosaba mukazi mukwano tugenda kola WhatsApp group nga tuli okulabisa buli kitongo. Netflix tujja kwanga tulina mubaguddeko olutalo. Tubaguddeko olutalo. Tujja public ejabbe ekolerako. Kubanga bobba omunaku tafuna ddagala enguudo zibambi obwavu buba bungi kyokka abanaku bebawa emisolo. Kale mubenga muzimbira abanaku eddwaliro sina kizibu babba bakoleki ne bazimbire ku banaku eddwaliro. Neko bayite omukazi abadde n'omululu nga buli kimu akyeyagaliza. Nga buli kaddiru akeyagaliza. Anti kigambibwa. It's alleged. No, it is. It's alleged. Actually nange njagula ongate mu WhatsApp group eyo. Tujja kusobola kulwanyisa nguzi. Lwaki? Uganda weraga ebintu ebisenga tubyekwatiremu nga bannansi. Tukole group bana basajja balani nga tuyina bwino. Bwenteka yo post ku social media ngo commentinga ko nyonga nawe leta bwino gomanyi. Ino government odigesolo giteka kazito. Tusolo tandika ekintu kyaffe nga abasaaga. Kubanga tuli mukulumirirwa kandi kungula baka kino kigenda okukolera kungu kutte ntobaddo obba sendezo mewo omusolo. Tulina group y'abantu 10. Fena tugenda kwogera ku nsonga yemwe eyo. Ogamba otyambo government ekiwulira. Future ya Mungu by'omufuzi bya Uganda eriwa. Yaweddewo. Amongo yasanyi. Tasobola kudda waggulu. Bwe bamwa tugeze wa vice president. Teyira tayina makulu agenda kufuuka kiboolo. Ajja kubabo. Ekiboolo okimanyi. Okuboolebwa. Ate yekayika siye mubbi n'ababbi abalala tujja. Abatemu tujja. Bwe batabajjoga kungodda we batakungomula. Seka gwe mutima gwe tuyina ogw'abaana be South Africa ne Kenya. General Muhoozi bwagamba nti tugenda ku expandinga. Ne General Muhoozi alina challenge. Asooka akwata ababbi abamuliraanye. Waliwo ababbi abamuliraanye. Abamanyi. General Muhoozi namunyigiddeko ekintu kimu nti ababbi bano bamusuutasuuta nnyo ku protectinga byabugagga byabwe. Olunaku lwali kwata abamuliraanye kubanga yayina kati yazimbye brandi ze no nonsense. Asooka akwata ababbi abamuwaanawaana abamuli ku lusegere. Omanya ababbi bayina mu Piero yo. Ko kimanyi abantu 99% bawagira Piero yo kukuuma byabugagga byabwe. Are you sure? Okimanyi bato kimanyi. Bawagira kukuuma. Tugenda kola Uganda corruption, tugenda kola Uganda anti-corruption group nga tuli okulabisa bali banguzi. Ku WhatsApp. Eggwanga lyaffe. Nze nje kuba admin. Bangambye olimbega sikuteeka kusoma kawa. Bangambye ko ngombega ajja tuwa. Baganye mberemu. Nga bankoze bubye. Kungumbega tomusa mu group. Talk about okero. Wanduru. Kakati. Sabo tukuteke waliwo ngenti ndi mutitizi nnyo. Oli mutitizi nnyo. Bamuyita Eva Saka. Ate Eva Saka mukazi wo. Andi agendi mutitizi. Andi akwagala bwagazi. Kati kungu. Eva Saka. Mukazi nga tuvude mu bintu by'okusaaga. Ine gwanga. Bwe twali ekwatiremu nga tudda mu kusimanyi bajjo yogera. Nga bajja yogera yekka. Nga bannansi muganya okuzuukuka. Bakyababba nnyo. Omuntu omuno bane mmotoka kati kankubuzeemu Anita Amonge kyamulesa Royce agenda givugira ku nguudo ki. Bine byaffe biri mu okumanya eddogo gye liri. Oleeto tye emmotoka emmotoka esotambula ku makubo bikubo n'ebikubo. Taba nti kibayita lulaba excitement kinagambye ekisudde Amonge. Kakati Royce agenda givugira ku luguudo ki. Royce agenda givugira ku ki. Kuganyagana gajjudde ebikubo. Ya omukazi yantusose n'alwanirira ggwanga n'efuna enguudo ennungi. Kati omanya nti abantu bandi mufuddeko singa badde akolera abantu. Nene ebukadi yajibaga nti akolera abantu sinalaba yo kyakolera just bigambo. 055 2 kakati okumanya nti Amonge abadde yazimba base aba opposition bawulidde bubi nga bamukutte. Nze buli muli wanguzi no bamukwano gwange.
ompulira n'oba mwana wange ne bakwata sikulumirirwa nga gofuna wekka ekizibu funanga ne bannayuganda bafuna singa abadde abbira bantu nga bannayuganda bamwenyumirizaamu nzana ne badde simuyinaako buzibu bamutabuse ku nguzi njagala afune nga ne bannayuganda bakola ki bafuna 075 abwebali abatugoberera ontegedde yonna gye musinzira naye omuntu nobba omuntu newegaggasa wekka ebbuto ne likoma eri WhatsApp group number kangisome abagala okujegattamu eyokulwanyisa enguzi nesoko nteekemu nteekamwe actually totubege nfula admin bono gijjawo kati nawo WhatsApp group number eri 07992 bagiyita batya 36 23 omulimu gwayo siparapase kulabisa tuga tulabisa ono fenanga tuteka pressure temuli kunyumya bibozi temuli kwekwana soko nteekemu WhatsApp group eri 07992 23 batuga nti tugenda kuba kungu ompulya bulungi bangami tonteekamu mpuliza kungu bisako bambi okusaga batuga tugenda kuba kungu omulama gonna gubera kuba kitongole ekyo okay ntandise n'ekintu kyangu jakira kulabisa abali banguzi temuli kwekwana temuli kumanya nti onaava oba muli bambega temuli kasaba nebo bambega jangu mu group soko nteekemu ngenda kuteekamu nebo bambega jangu kasaba ngolumirirwe eggwanga lyo kungoma kye tugenda okukola tuyo tulabisa amongi nga tumukuba ku social media ne Museveni jali awulire bwe tukuba musinga tumukuba Uganda yonna go mulimu okutambuza bubaka obwo sirina kirache tukwagaza kutambuza buki bubaka obwo ku WhatsApp na ku social media na kugundi yonna nabye omusajja yafudde Kiyamani Kalangwa omugenzi nsookera ddala okulaga family obulumi nena abantu basanyuse nnyo kungu kyannaku omuntu okufa n'obulo y'abantu bana abakulumiddwa ne mpisambi nga atunanyanya mpisambi weeyisootia kungu tugende mpola this tuli mu moral authority weeyisootia oyisootia abanaku bonyoma Katonda be yatonda kyogamba abantu bonna basiro okusanyuka lwaki basanyukidde ggwe kati gwe firo laba banakusanyukira kwato totulugunya bantu kibi nnyo okutulugunya omuntu omunafu ekyo kyabwa Katonda kungu njagala oyige kino ekintu Katonda awuliranye essala z'abanyigirizibwa okusinga abanyigiriza Katonda awuliranye essala z'abanaku kati kungu nguza akaproti kange mu bwavu ozooka nnyaze kola okuba oyina emmundu katuyagala nsanyuke nze siwagira bugwagwa nze nsinga okuvumira awuliganizimu ne naffe tweyisa tutya nga tuli balamu nga tulina obuyinza omuntu aliriyo bamupimira omuntu bano basatu bosanga omugagga nga Hamu nga yeeyisa bulungi ali down ku earth omuwanga ekitiibwa bosanga omuntu alina obuyinza nga president w'eggwanga oba kabaka ng'asobola okukwata omuntu wa wansi omuwanga ekitiibwa bosanga nga omuntu alina ssente n'obuyinza nga talina maalo nga talina excitement yakubye mukazi wo tugala kutukaako mukazi wo ompulira buli olibeeranga mu public office tonyigirizanga omunaku mukatonda kungu you lose nothing to humble yourself kungu you lose nothing to okusika omukono ku muntu obusobola kati kungu kati yafudde Katonda amwe ekiwumula ekyo nze siwagira bamusekerera kubana kabonero ka bugwago okusekerera omufu kubanga baagi naye mpuliriza siwagira babakola ki naye obadde weeyisa otya so kungu si eka mu Uganda bafu bangi abafudde lwaki basekereramu omu yekka nze Kiyamani Kalangwa mbadde simumanyi mulabye ku social media naye mbadde muwulira naye nti legacy omukulo gwolekanga ogenze kati abaana be bajja okuba affected bambi kubanga n'abaseka bano mwami bajjo tolumya afudde olumya family abasigadde nga that's why I'm sympathizing with him because ensigo kungu osiganga ensigo kungu ndabye kunsikulu ne myaka 36 de muyomba ngenda kweza myaka 37 si teri muntu yetisse bintu bya nseno kungu humanity kyabugagga ne wobanga kungu kunsikuno nza abantu benda bya basinzo okubona abona be bantu abayise obo by'abantu kabenga president kabenga munabyavuzi kabenga chairman wa Muluka ojogendera ebintu bisatu byenkuzenda ba mu buto bwange kungu sirabanga ko muntu abera masitani abera bulungi nkuza wanina ne promoter gwe sijja kwatula linnya ompulya bulungi mulogo muzibu nyene wafuna obuwumbi 10 sitani abutwala bugenda buli njagala kati abavuka mufune ekyo okuyiga bino sibyogeza kabampane promoter ne bwafuna 10 njogeranga ayise mu nsi kungu
buli muntu agenda ne yeesiga ebyawongo n'amaaso gange ndi musajja mukulu mukama okunzitira ku radio kuno bwe mba nnima mukama ate abaana bange nanga nzite sirako muntu abeera mu byawongo abana mirembe kankuwa example Anita Amongi bangamirewo basanze ebyawongo nkuwa example ati soko sirike tukala kutuukayo kale bwe baali mu state house bwe baali mu state house buli omu yalumiriza muno obulogo ati sirika ati kakati buzibongana ati kakati information yange mukasa alifuzi yayogera muzindalo gwo gwendiko omuzindalo gote gwagala mazima kati kale kansoke ensomese gwanga livumo abajja okuyita bagambe tetukkiriza bulogo we believe in the almighty God for God and my country beno lyokosomese kale jawo kyo yagala kiri ekyoga nti bakugambye ngambye it's alleged kubanga katonda yasuula tetatuka ku topic tukagitukako katonda yasuula yagaba obuyinza era yasuula kunguze n'amaaso gange wano ndaba sirabangako kakati kale kangere kubasawo baganda kale tuve ku bamongibo njagala senga kulana mwali omumanyi yabulirawa bali wantira mula ku social media ngala siga yakulira abasawo baganda ali bulungi ebizibu maama ugwe mwagali nyuma mafina abadde bulungi mawulire biseera ebyo badde ine bizibu kakati gwe muvubuka goberera bajjo towesemberezanga ebintu byawongo omuvubuka goberera bajjo totulugunyanga omunaku omuvubuka goberera tonyaganga omuntu okunyaga kikolimo omuvubuka goberera bajjo nobanga ompulira ku radio abo buyinza banja batuliza eyo office gyoli mu lodi tulugunya omunaku n'avanga akaba kunguba n'abasajja babye eggwanga tugera tuukawo tujja kutuuka kungenda kuwa bwino bino byotiitira abadde kyali kukalangwa omugenzi mbadde nkugamba nti omugenzi mukama muumuze emirembe naye kakati ndabye amalobozi okuveekayo abaana abamu nga bali mu kusanyu kati abantu nadda buli kintu ng'ekyo ekigwako ng'omulamu funamu ekyokuyiga but why should people celebrate when someone has died oli afudde agenze the context is yes. How do you treat other people ng'oli mulamu engeri gyotegala kuyisamu baana bo engeri okufa bakukolerera biki byokola ng'oli mulamu oluma abantu ngofudde ontegedde bulungi wana abaganda bazira omulambo gwa president Obote tata wakena lwakikolobero kiyakola kabaka waabwe ekyo kyava dda mukiteeka nnyo ku nuupu naye ekintu ky'okusanyuka nga omuntu afunye ekizibu omulambo gw'Obote bagala n'okuyita mu Kampala era omulambo gw'Obote amabaala gaggalawo omulambo gw'Obote amazina ga embuto zakuba kitegeeza Obote yakolerera bubi omulambo gwe singa Obote yakola ebintu ebirungi uyabeera president naye ate ng'alina n'ebirungi yakola ekibi kimu nekisangulawo ebirungi kuba Obote yazimba Zimengo hospital Obote yazimba ziggulu ayiwe road kati kangambe nakana akagambo president Museveni afunye chance okufuga Uganda emyaka 4 Obote yafuga kuduka kubanga Obote yafuga Obote 1 Obote 2 Obote yasinga ate president Museveni okola ebintu ebiri kibaita tangible ebintu ebirabibwako tibogenda mulago hospital ba mission nyo bazimba zaliwo ku mulembe gw'Obote zo cooperative zona zaliwo ku mulembe gw'Obote Obote bazimba enguudo kati Amini najja n'abasinga bonna naye bonna okyabasuula okimanyi kutulugunya ontegedde bulungi nvumirira gwe buli muntu omulamu ng'otulugunya omunaku kubanga ettaka lyogenda mu munaku mwe yava ate mwajja nawe omugagga mwolaga n'omunaku mwakola ki kati bw'obanga Katonda alina waakusitudde weeyise bulungi walugenda yaga nti ettaka lyaffe kati bamuzike mu lyonna lyabadde otegedde bulungi kungu gende wakogamba omwana wo kungu nze abaana mbakuliza mu ddiini abaana mbawadde olwakakazi kagera ne kabba omwana ku ssomero oyo namuzaalukuse bamuyita Erayija kana kantu njagala gundi akampuni ne mama wa Kalabe bwe bankutte ssente nga nkutte omwana mutute ku ssomero mutaddemu kumpi obukadde bunabuno oba butaano buli ttaamu nga munoonyeza future gwe n'ojjona mu Bible laavu ya maama kati yo nga muzaaluka mutwalanga eyafudde era oyo siriddamu muweerera alina kubazaalukuse omusaayi gwe oguzaalukuse namuzaalukuse bamuyita Erayija wa Busiru kubanga kungu abavubuka temuwasanga mu family ezakolomirwa waliwo omwana omukazi ng'alaba omwana we agenda kufuna future ne kimuluma naga kanzite future y'omwana kati omwana bazza musanji ekizibu kiba kya mukazi ati omukazi kale abeere n'omwana we ng'abona kyenkugamba nti abakazi balina nti maama wo aba teyafumbirwa aba tayagala nawe kunga ofumbirwe nti abakazi balina ettima ku baana baabwe kubanga
bafa abasajja tukolera abantu gamba bafa future omwana wabanga ina future gwo mufa love yene ina kyegendo muyamba mbale nga omwana ina mukola future ina kukula mbadde nkugamba nti kula abaana nga mubayigiriza nti ensi tekungulwa temunyigiriza nga abanafu temubanga ebintu by'abanaku mutyenga katonda fena tutaka kutaka vukuvu kungu abasajja abaali abaamanyi muno baggwawo ne legacy yabwe neggwawo nakusomesa oli bayitira ba Napoleon baluwa Besco babali ababanda b'ensi yonna bakatero baafa Idi Amin yali wano kakati lwaki gwali mu gavumenti tomanya nti ate kumanya bana abasajja naye omuze gw'okusanyukira abafudde kungu abamu tebasanyukira buli muntu kungu fo baba nasanyuka njagala ofo bwengo tuulira njagala ofeemu gwaga nti omuze oli musiraamu bwengo tuulira yati sebagala tusobola okujja tuluma kwato wabba ttaka lyani kungu tewali wakuba munaku kyoluyi tewali walyanguzi iki era sitangana ku muntu wabba ddagala lyani sibanga ku ddagala naye kakati bano obulumi buli buba ku mutima nga bw'oyagala oli omunaku afe naawe omunaku kyaba akwagaliza nga bw'oyagala omunaku afe gobbyeko ettaka oba gobonyaabonyeza oba gosse kungula kino kankiddemu omuntu era gowulira bakubya amasasi naye aba yatta omutemu bayibuli egamba kyosiga omutemu afanga mutemu olaba anita amongo tetunamutuukako engeri gye yakubamu banne katonda gyamukubye ebintu byayibulyo gyebiri katonda gyali bana abafu amasasi mu Uganda baba batemu zolwa omusirikale gwe batta nannuma naye nagenda okumunonyereza nga yali abba ngatta ng'agaba n'obutwa naye nga nomupublic ajja neyerungi nti ndi mulungi nji mulungi kungu tosobola kufa amasasi nga toyiwanga ku musaayi tebakikulimbanga ate buli muntu omubi katonda amutanzitambi ne wawangala emyaka gy'owangadde si gyekikulu naye ogenza otya enfaayo kati osaasiranga abantu mu bamutezere bamukuba amasasi aba naye yatta banne tosaasiranga omuntu nti bamugobye mu woofiisi naye abalina gwe yagiremesa kakati kutotegira katonda bwakola ogenda nti kyoyagaliza omunaku naye abakikola kakati gweoyagala ngobye ku ttaka oyagala nfe abaana bange babo kati lwaki mbanjagaliza ababo obulungi gwe oloza omunaku tagenda manju nawe omugaga togenda manju omunaku tosa nawe omugaga tosa omunaku talya gwe nawe omugaga tolya gwe lwaki weyagaliza ebirungi ate nonyigiriza nze ayitayina ontegedde bino ebintu bya katonda kungu oli musajja musiraamu emotionally katonda gyali ate katonda soko wakayimba bakayita kijja kugwa osobola okanoonya njagala banaye bannayuganda bakawuliriza bulungi njagala okakuba okamaleyo kabugembe nti kijja kuggwa mpuliriza kana akayimba nkaweereza Anita Mungi woli nkaweereza olutandika ensonga ya gundi nkaweereza nammwe abali mu lumbe kale kungu wanje wabale tuleetera Professor Bazo wanda bigambo senateete ebyaddala okubeera mu Uganda kuyamba buyambi bw'owuliriza ebigambo byogera singa tulina babbajjo nga 10 enguzi mu mwaka gumu twandibadde tugirinyeeko nze nwanisa enguzi kuba neegatta ku Genoishoke Anti-Corruption Unity nwanira wamu nabo nebuuza Anita Amonge ezo sente zonna ziradda kulidde mutuufu ekiguudo kyennateeke tolina ne wolakwita essaawa weno omukazi oyo alina omutima oba simizadde abale nnyo munnange okubeera nga ogoberera n'okuteekamu akasimu obeere ng'oyogera naffe olunaku olwaliro wangi Sebo Obanyabo Hello nazuukuka tujja kwogera muganda wange jiddemu 0792 kulabisa gwe nkuwaka kiripu nga katambuza okwongere kubalala wangi munnaye wanje bali mu studio mukulu bajjo ogenda n'ogenda ensonga onani ono Frank wana emaganje nange sibagambye kukuba enamba ya WhatsApp osinga ndikuteka mu group kulabisa bali banguzi sigambye kuba ku simu wali batereddawo link mu comment section link njibateredde enamba yi link ya group yennyini anti sinagikola group ngenda gikola sinagattamu bantu ngenda kufula na admin sebo kwa admin koli nja kupeera ku nja kukolera omulimu omulungi sebo ngenda kufula admin muli mu kutambuza kulaba tukuba kitongole igundi nga tukikuba Radio 4 amanya go ne joli sebo ono embonigaba ndi wano emubembe
bajja akozesa amaanyi singa tulina ababajjo nga 10 awo nga be bali mu paliamenti nga be bali mu kakaawo ekintu singa kyatambula dda. Okay, agolobere mu government ekintu kitambule. Kadde kafuwe kati bwe katusobozesa mwami bajjo konkulu. Leka kwata abantu. Era abantu batakayagala daba abantu bayi. Sembayo sebo. Yebale sebo. Sebo manyago ne joy. Ndabira professor. Yani sebo. Ono weze benzi mu kibwa. Naye abasajja abo balumbe mpola naddala jeno tukyakwetaaga sebo. Amina. Mwasembayo. Kale, sembayo sebo. Wanji munnaye gwasembyeyo ekitibwa sebo banyabo. Amanyago ne joli. Mwami jebale ko mwami kungu. Ale sebo na jebale. Kale sebo, mwami bajjo nkulamusiza sebo. Alo? Sebo. Sebo. Nze mukibi okuvenna kirebe sebo. Sebo mukibi. Webale kuteesa bintu biyamba gwanga. Ogenda ku nsonga ndugu. Kakati sebo oyo omukyala asaanira ddala avine mu gavumenti ddala adde waka alime. Nasasiro muli wenguzi nga balina propaganda ba politician kali baliwo abamuwolereza. Kati nze mwami bajjo sebo nsimanzizi naye osobola nonoonya omuntu gw'osimira oluzzi olw'emiliyoni 3 nga tomulaba bo sente bazisirise nabo mu mayumba mukama wange. Wandiise n'ennamba yange taata. Wanji sebo? The number eri 079233629 kulabisa bali banguzi. Sebo mpunewe edyetya? 2362395. Kale. Nedda webale nnyo. Muddire mukale. 07923 Jiddemu 079233629. Okay. Kulabisa bali banguzi. Bofuna ku kyalo kyo ngaliwo muli wenguzi nga tumulabisa. Kale. Bofuna ku kyalo kyo ngolugudo sirukole nga tubalabisa. I am Chris from Bofuna Mutundwe. musawa beddagala nga tumulabisa. Kungo chuulira. Okay. Tujja kutaasa eggwanga lyaffe. I am Chris from Mutundwe. Adam Kungu tebakuteeka mugoli mutitizi group bakuleke. Adamu leka bajjo atuwogerere fe abanaku gambye bajjo bakube Isaac alya patch onagamba Kungu eno side za Bulisa tufiriddwa abantu drone eve Kampala mpaka wanseko kati ebintu byokuwamba abantu ne truck z'aba China abantu 15 bafudde nja kwetegereza ensonga eyo ndabe kyekibadde Bulisa. Anagambye Adam Kungu webale nyemperezayo ne bajjo atugonza Patrick okuva Nganga Masinde zendowoozo okulya ne Stani tokozesa ewuma ya dejiko okozesa eddobo nalinganga banono bakodomi banga abemasindi ne Hoima n'abanyoro bonna bampa omukyala mbatumirako mu ngeri y'enjawulo mwebale kunzalya the most beautiful mchala wange mchala wa Adam Kungu abe bunyoro nange bampe ku mukazi sina mukazi bankola bulungi nnyo nange bampe ku mukazi bampo mchala atugonza bon consular jambo tukomye wano mwebale abagoberedde tuddemu nga tuzzemu